kimu kyagenze bulungi eri owa Desire Luzinda ku bridal shower ye nanti olunaku lwanca lwagenda okubeera nga okukyala kubeerawo kyokka ate ng'ennaku z'omwezi 15 yes embaga lwegenda okubeera nga ebeerawo bintu byababisiza mu bwangu endowooza engeri kati tukitwala mu Desire Luzinda abeera wano tabeera wano eno mu ggwanga lya Uganda tukitwala mu butali mu ggwa si munnayuganda actually munnayuganda takyabeera mu Uganda kwa n'ekyamukomezaawo mu ggwanga erya Uganda nsonga za mikolo zineeno ze zaamukomezaawo singa si nsonga za mikolo singa taliwo mu ggwanga erya Uganda kubanga akakomawo nnaku ziringa 3 emabega okukomawo so that ensonga z'emikolo zineeno zigenda mu maaso neera nalabye abantu abamu abatandise okwepikira Michelle muwala wa Desire Luzinda mumuleke oyo mumundekere nange munjagalizeeko bannange mumundekere si mu bubi si mu bubi mumundekere maama n'omwana bonna bali happy olw'omusajja gwe balina gwe bafunye Levikson olaba Michelle nga bambi yeetala yeejaga ali happy kwegamba asanyukiddeko mami okubeera nga Michelle afunye step father but tata wa Michelle nga simuwulirangako in the story anywhere by the way nze yajja mawulire leeti oba kubanga kyemmanyi by that time niya twali tetuli mu mawulire nga tukyalina ffe batoototomukko naye omwana taata wa omwana wa Desire Luzinda simuulyanko mu mawulire nyinza otandika ekintu munnange nga story sad story naye just mbadde njogera bwogezi simuwulirangako mu mawulire naye nga bridal shower yagendedde ddala bulungi nnyo buli kimu kyatambudde bulungi naye nga tusuubira nti n'olunaku olw'emikolo buli kimu kigenda ttambula bulungi wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates nga gwe kyonna okola subscribing and the notification bell ebisigadde obitulekere still wano ku SMX Media tamula ne banafu abalegi shots bakugamba omuyimbi yenna nga oyagala okukolera music video ng'oyagala okurecordingira ennyimba ng'oyagala okukolera visualizer oyagala okukolera studio session bakubireko obukozi ko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere